enzi wa mwami Kabuye anti kubanga yaliko ex wange kati lwaki simusiba mwana naye namukkiriza nga naye akkiriza mwana ate okutunulira omwana n'okutunulira mwami Kabuye nga bafaanagana nawe wamubuusa olubbo gwali mukisa nguluma balume nkugoba emisinde bukakutanda n'ogwa wansi bwoti kubanga nalinga akayiringu bwenti kayiringu mukamanyi nga ninga akayiringu bwenti nga nziruka emisinde Can you support your parents, eh? All right, thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Students Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mugenda kunsonyiwa olunaku olwaleero si enkola yange naddala nammwe kale ngaba namasaka bwe twemanyi kibi nnyo okwogera n'omuntu omukulu ng'olina enkofiira ku mutwe naye mugenda kunsonyiwa enkofiira ngenda girekako olw'ensonga nti omutwe gulina kye gwabadde ate kye gwabadde sigenda kibagamba kubanga kiri mu firimu ejja so mugenda kunsonyiwa okuba enkofiira ngenda girekako naye nga wendi ndi Mulawa Jomai Estate. Mulawa Jomai Estate. Jomai Estate. Going to ndeda yona ko lwaliro omanyi no nze as I told you guys nabaga nti no nze nja kubanga mfeffetta abantu ba Aromatic yonna gye bakolera kunonya businesses za business kize bakola such that nawe omanyi buli lwotuleetera omuntu yenna bolese mwana mu ssomero oboze n'ogula kataasa mu dduuka oba olina kyogase ku Aromatic Entertainment oba olina otugaseeko Chichamadde oliyoza yendi sebo nsanze n'omukyalo ono mumulaba nno wali abeera wansasagera naye muzaze muwombeefu nnyo nsaba asooka ababuuze basebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lyo yali waggulu ennyo amannya gange nze Naalongo Nakate Madi esebo nga nina essomero baliyita Betha Nursery and Primary School Kira Mulawa Jomai Estate. Olunaku lwaleero lwa mukisa lwenzize okubeera nga nkyalirako Teacher Made ate ne musanga alinawo emikolo naye ku mikolo egyo gy'abadde akola emikolo bingi ebinsanyudde nga namwe erabye mulabye emabega kaawo mumulabye amaanyi gaabuuza Teacher Made amaanyi ogajja waggulu ekyo kisa kya Katonda kisa kya Katonda kuba nange ndabiraawo nga nsanyuse nga ndi excited okusinziira ku baana kye baba bakoze esebo myaka emeka kati ng'oli musomesa oba just wakira kwezo n'ozimba ssomero nga gwe by'okusomesa tobiriimu nedda sebo nze natandika okusomesa nga nina emyaka 2 nga ndi mu senior 4 kakati nali siri qualified myaka 2 nze natandika okusomesa nga nina emyaka 2 nze gwolaba kati nina emyaka 6 emyaka 4 nga ndi mu busomesa nali yesebo natandika okusomesa essomero baali baliyita kale we nali mu gavumenti bansindika Namataba ninga Teacher Made oweze emyaka 6 nina emyaka 6 nazaalibwa mu 1965 mugibala kati gibe mmeka this is 2025
Kati tikyamate. Soko tubulireko ekyama. Lwaki abasomesa temukula? Omusomesa lwaki takula? Kabadde kaama. Kubuulire olabye exercises zetubadde tukola wali. Ezo zitukuuma nga tuli fit. Yo, physically fit. Zezi bagana okula. Ngana fuka musomesa. Katuzubira kama kafe temukawulidde. Lukumwenda? Ze banzaala mu 1965. Yes. This is 2025. Yes. Mba nina emyaka 6. Wow. Nebaza Katonda olw'okunkuuma. Nasomesa nga bankozesa emyaka mingi nnyo. Bansindika mu gavumenti nenvaayo nengenda mu private. Navaayo mu 2017. Nentandika essomero lya Betha mu second term. 2017 mu second term. Nentandika Betha nga tubeera Najjeera. Kafo kaali Naronyo gaali maka gange. Essomero kwaliteeka mu makaago. Era olwava eri nabasiibula bulungi nnyo be bampa n'entandikwa. Bana basomeseza emyaka mingi nnyo. Essomero bali biyita Najjeera Progressive Day and Boarding School. Ate liryaku entandikwa? Yeryampa entandikwa nga mbasiibula kuba nabakolera nnyo ate nga nkola bye beetaaga. Ekyo no kimanyi Teacher Madde, it's a blessing. Ebiseera bisinga omukozi bw'aba ali mu company n'agamba nti nno nvaawo ngenda. Ate ba boss ate bawulira buwulizi bubi. Ne gwe baba nga bakusiibula n'ekitiibwa ekyo. Era na bano basooka ne bawulira bubi. Ne bagezaako okuŋŋamba nti katukongeze omusaala katukole tutya. Ne mbagamba ebbanga lye mbakoledde ddene nnyo. Saagala kukaddiwira wano. Ntuuke mu bukadde bwange nga nsaba n'omunnyo. Yes. Ntuuke mu bukadde bwange nga sirina nawe ntandikira nga ntawaanya baana be nazaala. Nsaba ne kasukaali. Ne kasukaali nkasaba busabi. Kati ne nsalawo ne ngamba nedda ssebo ka ŋŋende. Ne bampa entandikwa. Era entandikwa gye bampa obukadde 4. Wanje? Bampa obukadde bwali 4. Obutali ku musaala gw'obadde ofuna. Tebwali ku musaala, omusaala baaguteekako bulungi ku akawunti naye zino bankolera pate. Yali pate, nafuna ebintu bingi nnyo, nafuna sofa set, nenfuna bed sheets nnyingi nnyo, pair nnyingi, nenfuna emmeeza, ne bampa dining table. Bampa ebintu bingi nga bansiibula. Kubanga essomero li twalitandika nga tuli babiri ne mukyala Matovu ng'alina abaana 18 mu ssomero be nasangamu. Nagenda okuva essomero lyonna nasanga limazeyo emyaka 2 nga lirina abaana 18. Kubanga yali alina gye yali avudde n'alitandika. Kaakati entandika okunoonya abaana mu bukodyo bwa buli kika. Ne tufuna abaana ogwo omwaka ne tuweza abaana 3. Ne tugenda nga nagenda okuvayo ng'essomero lirina abaana 1,600. Olwozaala ddi Kyobe? Kyobe muzaalira mu film gye bayita Customer Care. Mwenzaalira Kyobe. Okay. Essomero liwezeza abaana 3 bewasanga lirina abaana 18. Ne omwaka ogwasooka lyaweza 3. Nagenda okuvaayo nga lirina abaana 1,600. Nga b'ekisulo bali 600 abadde bali 1,000. Ogambye mwalitandika babiri? Babiri ne mukyala Matovu amuyita Mrs. Matovu Kezia. Kitegeeza essomero lyo gwe ng'omuntu wali olina mu share? Nali siinaamu share, nali just musomesa. Yampita n'angamba ofuna omusaala ssente mmeka. Ne nzimugamba n'agamba ezo ntono nnyo nzikubisizaamu emirundi 4. Ne nvaayo mu gavumenti ne nzija ne tutandika essomero. Mwali mufuna ssente mmeka ebiseera ebyo? Musomesa wa gavumenti? Lwali 1,000. Nusu 1,000? Lwali 1,000. Nagamba nze nkuwa 4. N'agamba nze nkuwe 4,000 onookola. Nagenda bugenzi eri n'ensiibula. Ne nzija ne ntandika okucapa wano. Kati 10,000 zakati ze emitwalo 40 tugambe ze emitwalo 40. Egaana 10,000. Naye zaali za mugaso nnyo. Naye 10,000 lw'ebiseera ebyo ng'oyinza ddukolamu ki? 10,000 lw'ebiseera ebyo ogulako buli kye weetaaga. Ogenda n'ogula ekiteeteeyi ekirungi, n'ogula engatto, awaka n'ogula sukaali, n'ogula omunnyo, n'ogula ettooke n'ennyama ku 10,000. Olwo ng'oli mu teen age? No, ogambe waliyongedde 20. Nali nina 20. Ng'osanana? Singa wandabako ebiseera ebyo. Twaliwo bagamba nti tolaba kuseenya nviiri, nali mata. Twali balungi naffe, ebyenyi byaffe lwakutaaguka, twali bato twalina akabiri,
kabiri kaliri twali balungi naffe kubange mulage dagala lyalingayo twali bakyala baali baagala endongo twali bakyala baali baagala ennoni ng'olwo njagala nnyo ennoni nakati nkyajagala era bwe ndaba nga oli mu kiraasi osomesa byesaagala nga nnyingirawo ng'ogyekwate nga nkunnyonnyola nga nkulaga bwe njagala okole ssebo kati osomesezza 40 osomesezza for all that long ovuddeyo omugani nti kati nsiibudde ngenze nange kantandika ebyange obuvumu obujjawo obugamba nti naye nange nsobola kakati twali tulina omukolo gwe tuliko omukolo guli omwami yaliko omubuulizi yabuulira enjiri n'agamba bw'olwa ennyo mu kifo batandika okukumanyiira n'omusala tebakwongeza ekyokubiri n'agamba nti gwe kennyini olina okwemalirira n'ogamba kati neewaddeyo nk'oyo okunkozesa kati awo wenajja obuvumu ne ŋŋamba lwaki sisiibula nenva wano naye omanyi ekyali kinsibye mu ssomero eryo nze nagendayo nga mu butuufu ndi wa grade 3 naye omwami oli director baali bamwita Peter Yigamatovu n'agamba nedda ngenda kutwala ofune diploma n'agenda bbanga ddene nga taliiwo ali bweru ali mu America yakomawo n'agamba Teacher Madde okyali mu ssomero lino nti otusasudde kasa yagamba ekigambo ekyo nti otusasudde luli nalinga nti okuvaawo bampeerera banyongerako omutindo nze nga mu ssomero lino nsomesa reading okuva ku P7 paka eno wansi ku baby class nga nsomesa reading ng'era omwana ne tayinza kuva ku ssomero linga tamanyi reading era na wano kyenkola reading kakati nafuna obuvumu obwo waliwo head teacher eyajja nga mupya n'ambuuza ne babuuza eby'essomero bitambula bitya ne bampita ne bagamba Teacher Madde yaludde mu ssomero lino ne mulaga byonna nga bwe bitambula ne mulaga fayiro weeru kimu n'ekimulaga ne n'aŋŋamba okoze wano emyaka emeka konze 25 n'agamba 2 decades and a half what are you doing here senga kati wakola myaka 25 wandibadde kati oli supervisor advisor naye okyamenyeka gwe head wa infant section gwe head wa sanitation gwe wa MDD omenyeka nnyo weeyiye ekiyingira mu bwongo ne ŋŋamba kati mmaliridde oba njagala oba saagala omwaka ogujja sijja kudda wano 2018 siriiwo wano olinamu sente mmeka ku account olinayo sente mmeka nalinayo 60,000 ngo malidde ogenda kukola ssomero ku mitwalo ŋŋamba 60,000 nze nja kukeera ku makya ŋŋende ku baana nju ku nju noonya abaana ennyumba yange ngitemeetememu emizigo nteekemu abaana basomeremu eyiyo gy'osulamu eyange gyensulamu era gye natandikiramu kati laba bwe mbasiibula bwe bampa akasiimo $4,000,000 okuba jackpot ne ŋŋenda ne nkozesa emmeeza waliwo omwami mwera yali ali mu Aromatic Entertainment nga bamuyita Mugabi yazikola Mugabi Joffrey yakola emmeeza Mugabi Joffrey by the way tukutumiddeko ssaawa zino Mugabi Joffrey bambi ali mu mbeera sinnungi yalwala okugulu kwazimba okugulu bwe kuzimba ne kubanga onafune treatment ne kubanga okutereera bamugamba ttalo biki bamugyayo byonna biganye kati neŋŋendayo ne tumufunira ku ddagala ne kubanga okutereera kati yazzeemu nankubirayo ngambye ate kwazzeemu kuzimba buto kati kuva eri wansi ate kwambuka Mugabi katwongere okusaba osanga Mugabi yesewo Teacher Madde akati tusirisi bagenda kukoma mmotoka ano isoke togere microphone eddoboozi liri litema kakati awo omwami Mugabi we yankolera emmeeza yakola emmeeza 10 ne ŋŋenda ku Mukwano Arcade wansi eyo omukyala n'andagirira nti wano baseera obutebe genda waggulu kwa Lua Park ngenda kwa Lua Park nengula obutebe 10 butebe ki obwa plastic obuliko numbers era obw'abaana abato buliko numbers buliko bufaananyi bw'abaana abato obwa plastic nembuleeta nembuteekawo nenkeera ku makya
ne ŋŋenda naye kankunyumize nze nanoonya abaana waliwo amaka gamu nali nkyama embwa n'engoba ne nninnya omuti. Nzekubulire omuntu wasasiringira nga byayisemu bingi. Mbwa yagoba n'olinya omuti? Embwa yangoba ne nninnya omuti gw'omuyembe nesanga bwesazi nga ndi waggulu ku muti era okuvaayo baleeta madaala gano ag'emiti. Ate walinnya otya? Simanyi. Simanyi bwe nalinnya. Lwaki tewasobola kuvaayo nga okukka kwalema era bwe nendeka n'embwa ennuma embwa ne bajja ne bakwata embwa naye okwogera ebyo nga ndi waggulu ku muti. Simanyi ng'ekiki gye nalinnya mu muti. Nekyobe eddalu yalijja ku ggwe Kyobe? Kyobe alabika Kyobe eddalu yalijja ku nze n'amalalalala ago naye nze sigalina. Amalala? Ye wa malala nnyo. Amalala ogalina naawe? Sirina malala. Kubanga mama Kyobe mu customer care Kyobe Anita bwe yali ng'ali mu maka ng'avuddemu kati Kyobe gwe ojja okwegayirirako ku Anita asonyiwe Kyobe olw'empisa embi gye yali amuyisizzaamu. Naye naawe azze okwegayirira nga tambula oti. Azze okwegayirira nga alinga atazze kwegayirira. Ng'otambula onigguuka bunigguusi. Naye abasajja abalinga Kyobe gye bali? Abasajja abalinga Kyobe gye bali ate sayizi eba bwetyo. Sayizi bwetyo eba yakweraatalaata kweraga kwefaako ebyo. Abasajja abalinga Kyobe gye bali. Ng'omukazi ajula kubanga amukuba emigga muyisa bubi mu mbeera gye bali ate nga tebeeguya ate era n'abakazi abalinga maama Kyobe nabo gye bali. Nange kino okugamba nti nani ate naawe mu kifo ky'okulabula mutabani wo ate ne wali owabya muwabye ng'oyongera kumukalubya. Anti kaakati script kyegamba ky'okola ekyo tuba tuyigiriza nti abakyala abeeyisa bwe mutyo mukola bubi abaana bammwe muboonoona. Abaana muba mbonoonera future yaabwe. Buli kaseera omwana kyakoze gwe tokiraba. Buli kaseera omukazi ye mubi. Kiba kibi nnyo ekyo. Kati maama wa Kyobe yawukana atya ne Naalongo mu mbeereza bulijjo? Era nze abaana abange nina abaana abakulu abaafumbirwa. Nina ne mutabani wange omukulu bayidayo nasookera ku mulenzi omukulu Suka Patrick. Alina omukyala n'abaana 4. Naye omukyala oli tuli tuti. Era ne bwekabaayo kakyakubira mami oli otya atayinza kuzibya lunaku nga tankubidde. Era bwe luziba enkyankubira. Mami gy'oli nti gyendi oli bulungi nti ye. Kati oli omukyala maama Kyobe ne Naalongo banjawulo nnyo. Nze abaana abange mbaagala nnyo. Bakamwa ate nze sirinnyirira. Nze ondaba wano sirinnyirira maka ng'ali wali dakiika 3 yatuuse dda ate bwe yeronda mu maka g'omwana gw'olaba kiba kijja. Olwo mukamwana aba anaafumba ddi? Anaafumba ddi? Mukamwana anaasiimwako ddi? Mazima gennyini buli gwaleeta oyo mubi leeta anazaala leka nkufunire. Bwe wali olabyeko ddala nazaala maama w'omulenzi ate nga gw'ofunira mutabani w'omukazi. Wali okirabye ebyo byaliwo byadda. Ate ebyo era tebyalinga bwe bityo. Abazadde n'abazadde musooka kutuula. Abazadde baatuulanga. Azaala omuwala n'atuula wali n'azaala omulenzi n'atuula ne boogeramu. Ne bagamba kisaanidde. Katulabe omuwala ky'anaagamba. Ne bakuyita ne bakubuulirira bulungi nnyo. Kakati nno tubadde twagala mutabani wa gundi y'aba akutwala mu bulungi. N'ebino nkuleetedde ono nze ngenda kukufunira. Oyo oba yeekyanga agende? Oba oyo agende. Nze ngenda kuleetera omulala. Ngenda kuleetera n'asomba abanene abatono abali batya abatasaanira mutabani we. Maama Kyobe mu butuufu tewazannya bulungi. Maama Kyobe yeeyisa bubi? Weeyisa bubi nnyo. Naye otuula eno ng'otudde ku TV naawe oba firimu katugeze tennabagenda ku TV ekyali ku YouTube naawe n'oteekamu awo bw'oba weeraba ogamba omukyalo oyo naye ddala
Paati kije gyolioza nyino gamba ne bannanga omukazi ono ye paati gye nasanga nga mutabani wange bamukubya akasaale mu kugulu kati nze nzize mu dressing nyingira mu kisenge gye basula bannange maama Kyobe bwe yayingirayo bwati ate yeera atalata nnyo bereka deri nze ngenda kuyiga mutabani wange wamaleka ku dressing ku buliri bw'abaana kwennyini bwe nakitunuulira ku TV bwenti nasooka kiraba ku YouTube kati kinatuuka ku TV ngamba naye bannange oba abakazi bwe bati gye bali nange nga ndaba mu butuufu kyenkola tekiri kifu nga ndabira ddala nedda nze no mbadde manyi nti bino bye muzannya mwe temufunamu kaseera ne muteeteka mu bigere ebyo ne mukyambaza omuntu omulala nga yakikola obiraba n'ogamba bannange leero kino kye nazannye tekiriiyo tekiriiyo naye ng'ate tulina be tuyigiriza kubanga egenda okuggwa waliwo omukyala abeera Kiwaatule yaŋŋamba nti nsomye nze mbadde ŋŋenda nnyo ewa mutabani wange ng'era bwe ntuuka ntandikira mu luguudo gwe nnyabo oli luddawa nga tovaayo kunnyaniriza jangu nnyanirize nakyusizza olw'okuba wazannye kiri olw'okubanga yalabye kiri kye twazannya n'omusomesa n'asoma n'ayiga era njagala okwebaza director waffe Ahmed Lubowa Sebo director Ahmed Lubowa Malik weebale nnyo olina omutwe ogubeera nga mpulira bagamba nti wakulira mu kibuga naye mwattu ojjayo ebintu eby'omukyala abantu b'ekyalo bye bakola weebale kuba na bwongo bulowooza butegeera n'owandiika ekintu nga mu butuufu gye kiri era olina bangi nnyo ssebo b'oyigiriza ne b'okyusizza weebale nnyo weebale ddala Allah akutuwangaalize akutuwangaalize ya Allah nenga ya Allah akutuwangaalize Amina. Tujali ku Morris K Media bamta Morris Kawesa aswet out aromatic entertainment show eno ewagidde banafa ba Morris Fashions bayina engatto okuva ku y'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu bali ku 0763 855 400 basangibwa bali ku Naiga Chambers mu Kampala n'okyo gena ngo inengatto inakyo yagala tuwagidde banafa ba mama interior abo bo bayina bed cover bayina obutanda bayina furniture bayina simanya bono butimba bwansiri bintu byonna babirina ate nga Nakawuya Agnes ye CEO ku mama interior basangibwawo ku Arua Park basangibwa ne mamyo nakatimba ke yebika n'ensiri nezitamutuukako gye yakagula so nawe ndi kumpi kumaliriza ennyumba yange bali mu kati etuse basereka naye bwe bagimaliriza tumaze okugiggala kati nzina okuzijja ewa mama interior oba toyagala kyenjagala ku bantu ba Aromatic Entertainment you guys will support ourselves ekyo kirungi nnyo ate mukama waffe era kyatukubirizza nti tusooke ffeffe nyini twesupporting tuwagiddwa bannaffe abamatendo restaurant ng'ate CEO ye Abe Bulondo oba Tanansi n'omukulu Walter oba Ahimbisibwe Rogers be ba CEO Matendo restaurant basangibwa wali ku Salama Road ku Kiyumba stage toyitawo nga tolidde kamere mere wooma nasindikawo mikwano gyange baali bali Salama nga bagenda Kiruddu ku ddwaliro ne bagamba enjala etuluma naye eno gye tuli ng'enfufu nnyingi tunajjawa ku mmere batugambye ku kalenda ne mbaga temwambuka ku kalenda mugende ku Matendo era bagenda ku Matendo ne ku ssaawa eno bava gye bali ne bagenda ku Matendo ne bali emmere nice tuli ku Kiyumba stage awo oba otusanga ate nga tulina ekyenkya ekyemisana n'ekyego ne bw'oba oli mu ddwaliro nga tolina maanyi gajja ku restaurant wano wennyini bakola delivery kuba bukubika simu akamere bajja bakakutuuseko ate nga kwokya enkuba ne bw'eba etonnya kajja kutuuka tekatonnyemu yadde ettonde ly'otuzzi tukyali ku Besa Nursery and Primary School ate nga CEO ye omukyala Nakate Nalongo Madina nga sengese bulungi Nalongo Nakate Madina yewe natandika okusomesa ne bansala ku bampita Teacher Madi Teacher Madi ate nga nickname Mama Kyobe Mama Kyobe Mama Tesa Mama Kabugo ago nina gawera naye omusajja mu baana bonna ne muzuuba nga temulimu wowe yanga yakiguddeko musajja yalabye nnyo
Abakazi gye bali bwe batyo. Abakazi gye bali. Abakyala gye bali. Ne Kafeero be yayimbako. N'alyoka akuyingika kati ebijinji mu baana akutega olubbo. Abaana bonna ne balyoka bakufaanana. Naye nga tekuli n'omuwuwo bannange nasaasidde mwami Kabuye. N'aviiramu awo. Kyokka akuze. Sigamba nti emyaka egyakyanoonye abatakyayazaala weebale nnyo. Abaana bali mulabidde mu bukadde bonna sibabe. School fees sente zonna ezigenze. Emmere gy'abaliisizza. Ennyumba. Yannumye nnyo okugenda atyo. Nga na bano baalekedde bino. Bambi lwako badde bamuyisa bulungi. Baamuwonya okunywa obutwa. N'abalekawo. Nga n'owange mwagendedde. Kuba nange nali mu musibi. Naye lwaki wasiba omwana omusibi? Sinze maama Tessa. Ulisira ze kati eriye bwasandeku mu banaku abazibu nze nga beyo omwana wange alabire yennaku nedda nange musiba wa mugagga Kabuye. Ye kyakusibisa omwana ekyamukusibisa kiki? Bwavu bwabali era nga mmaliriza nze nga ngamba abasajja mwenna gye muli mupakase mukole ssente mufune ssente mube bagagga bajja bagabako abaana bammwe. Lwabwavu nga temwagala kola mute baagala kukola n'abeera awo ne yeekozaakoze teyagala kukola amaliriza abaana bonna babatutte wa mugagga ate omugagga naye bw'aba takoze bino byakukebera DNA abaana bonna atwala batwale ddaba bwafa abaana ne basigala mu by'obugagga. Niyo omwana ono tomusaasidde kubeera ng'ali mu famire eno kyakuliddemu okuva mbuto n'atono aweza emyaka 3 ate n'omugamba nti ate kati wooli obujjo gwoyita tawo si yeewo taatawo yo oli asindika ekigaali wali ku kkubo yo muwuliza otya mu mutima. Kati ssebo abaana era be batusindika okukola ebyo batya kubanga maama Tessa yali asirise Priscilla ng'asirise ng'omwana amugabe wali kiwedde ndaba omwana bw'aleeta emikolo nze era maama njagala taata nze njagala taata kati nze nga nzira liye bwasandeku nagenda bugenzi wa mwami Kabuye anti kubanga yaliko ex wange kati lwaki simusiba mwana naye n'amukkiriza nga naye akkiriza mwana ate okutunuulira omwana n'okutunuulira mwami Kabuye nga bafaanagana naawe wamubuusa olubbo gwali mukisa. Gwali mukisa kitaawo we bwasandeku yali muddugavu nga teka fesi kalungi bwe katonga boolaba era akatesa kakati bw'otuuka ate ku kamwami Kabuye ng'olaba fesi yeeyo n'asiima omwana gwe tewatawana na lubbo saatawana na lubbo. Otyo tikyamadde 2018 otandise okunoonya abaana. Noonyesa abaana. Olinnyo omuti embwa eggobye era bampaawo babiri awo. Twakomye ng'oli muti waggulu. Nzika baleeta eddaala kuba nalemererwa okukka. Ne baleeta eddaala n'enzika ne mbabuuzaako ne bagamba nange nze tikyamadde badde nsomesa ku Nigeria Progressive Done Boarding navuddeyo nakoze eryange nsaba abaana. Ne baŋŋamba okusinziira ku kye tulabye oli mumalirivu nnyo tukuwadde abaana ne bampa abaana babiri. Singa tewalinnya muyembe waggulu oba tebaali bampadde simanyi naye ndamala kusaba nga nva waka nti maka genkyamamu bampa abaana era nakuŋŋanya abaana 7 be natandika nabo. Natandika n'abaana 7 nga sirina nawe mbateeka nengerengetanya abamu baasomeranga na ku shedi. Olokoze classes mmeka? Baby middle top nursery section only. Nursery section only. Nentandika naabo kati abava mu topo bewandeetera obuzibu. Nali ngambye kambeere mu nursery wano wansi wano nzanyire wano abaana oluyiga reading agende musomerera nga amanyi okwesomera. Kyasoboka omuzadde ali mu topo omanyi bwe yagambanga teekawo P1 omwana wange ate kati asomedde wano nursery ate mutwale musomere eddala bambi nkwegayiridde teekawo P1 anteekawo P1 bwe nateekawo P1 bambi nkwegayiridde teekawo ne P2 lwaki essomero terikula kati liri ku P6 omwaka ogujja P7. 2026 P7 tugirina era twagala baana. Oyagala baana? Yes. Oli ludda wa? Essomero lyaffe liri Kiramula wakasita otuuka ekira weyongera obweyongezi mu maaso waliwo ka round about okayitako ne weyongerayo n'otuuka Emulawa ku kamera
okyamira n'oyambuka liri ku kasozi bayitayo Mulawa Jomai Estate Jomai eyo mwe muli essomero baliyita Betha Nursery and Primary School. In fact ne bwotuukawo ekira mu roundabout n'obuuza ababoda bonna bamanyiiwo bonna bamanyiiwo endagiriro entuufu wetuuka ekira mu roundabout buuza Betha Nursery and Primary School oba buuza Mulawa ku Betha abamu bagamba essomero lya Teacher Madi naye si lya Teacher Madi ya community oba lya nsi ya Uganda yonna yansi yonna twagana mu abaana abali ebweru abali US omanyi kati waliwo enkola yazze abazadde abali US London Canada nsi ezo zonna mu European countries bagamba nti baagala n'abaana baabwe abaana be bazaaliddeyo baagala bayigeko ku nnimi endala ez'ewaka kati baagala nnyo abaana abasomera ewaka kati nabo batandise okuleeta abaana nga babajja eri nga bwamuzaala naweza emyaka katugeze ena nga mugamba genda esomero Uganda ng'ajja Uganda ng'asoma from nursery oba from any class paka ku university level bamala senior 6 ng'addayo ate eri kati nga joiningira eri so nammwe abali eyo tubasaba tuleetera abaana tujja bakwata bulungi then kubanga ekyo kwe kyavudde waliwo omukolo ogumu ogwaliwo omwana ne bamugamba buuzaako ku ono sengaawo agamba eradde kyengaawo buuza ku ono jjajjaawo eradde jjajjaawo buuza ku ono nnyoko eradde nnyoko kituufu abaana ne bakomawo kati abaana kiba kirungi ne bakomawo nti bw'akuliramu ebyo ebintu ebirungi kituufu abaana bakomewo Teacher Madi ofunye abaana 7 abazadde bagambye yongerako class endala yongeddeko P2 P3 P4 P5 kati wano wendi ndaba oli wagazi ova otya wali nojja wano ewagazi awo olutalo lwali luwanvu nnyo yali inspector bw'ajja ng'agamba yalambula class ezizo zonna bulungi nnyo abaana bali smart abaana boogera oluzungu buli kyeyabuuza nga bamuddamu bulungi n'ajja mu office n'agamba but madam you know what you are doing but this place is narrow why don't you sell this place and buy a bigger one inspector ne mugamba esente ntunde wano nafuna abagulawo niba nampawo sente meka kubanga zaali decimals 9 zokka kati bwe yagenda ningamba akafo kange kano ngambadde nkagala nakagula nga nsondereza nenkagula ate ntundewo ntundewo kati ngambuuza ku baana nga baana bajjaga baba naagaana bwe nabuuza ku baana maama ffe twakutya dda twali twayagala dda okukugamba nti wano wafunda tutundewo tugula awagazi nga tetutandika kunoonya kifo abaana bwe baali kugambye nti tunda kyalibadde kirala omanyi abazadde kazi omuzadde omugamba ne maama oba taata wali waki tetutundawo ne tugula wali kana kutunuulira oli mubbi naye kakati oluwoleza ku kifo ekitali kikyo ssebo olowooza ku kikyo mbu tutundewo tufiseemu tweyozeeko n'enfuufu bayigaako akantu tweyozeeko enfuufu ani yagikutaddeko kakati munnange otundawo nga ntundawo era nga tugula wano kati wano nawo twafunawo mu ngeri nga yakusaaga naye ebya mukama tetwasaba katonda tetwagala ekifo nga kigaziiko nange nga tuba tuli awo ng'omwami ajja nga gamba nina wentunda ng'ajja ng'atuguza wano nga tutandika wano yatandika n'abaana 7 ate kankubulira essaga endala tusenguka tuva e Najjeera tujja wano twasigaza abaana 4 ababadde 7 tebaali na 7 baali 205 bwe twasengukiddeyo abaana badde 205 nosigaza 4 nga bana bagamba eyo wala ffe tetujja genda eyo woowe nnyabo olazeewo eyo tubadde tukumanyidde wano tufudde
kati waitawo bajja tubayita ku speech day nga baga wano waze tolina vaani konze munnange nina vaani bwoba olina vaani kiwedde mukuddiza nange mukuddiza ng'abaana babakomyawo era kati tulina 107 tulina 107 and your students are very smart. Yeah. Babadde smart. Thank you. Babadde smart. Njagala kwebaza bazadde. Bazadde mwebale nammwe ofaayo ne mugulira abaana uniform, mbagulira sports wear. Abaana balabise bulungi nnyo ku lunaku lwabwe olwa sports day. Balabise bulungi. Mubaddemu obumulumulu abatonotono. Naye abo katusubire nabo nti omwaka ogutandise butandisi. Yes. Omwaka ogujja improvement ejja kuba. Bonna bajja kuggwayo. Nalongo. Walise. Firimu zino mu kusoma ko wano. Primary, secondary, wazanyako ko oba ekirowoozo kyajja bukulu n'ogamba kantandike nange mbutuufu bano mbeegomba kanzanye. Nze nali muzannyi wa katemba nnyo ku ssomero. Baabeerangayo ne MDD competition nga tubeera ne busikiiti kabeera kadakika 15. Nabuzannyanga nnyo nze natukanga ne ku national level. Poem, schemes, rather poem, skits, storytelling, speeches. Yes. Wabeerangawo folk song, wabeerangawo original composition, wabeerangawo traditional dance. Ebyo byonna nga mbibeeramu nze gw'olaba. Ate nze nali kampi nnyo bwe nti nga bampita kampi Juni. Nga bwe bakuyita? Baana bagamba kampi Juni. Nalina envi mu kyenyi wano neno n'emabega. Nze banzaala n'envi. Era bw'olaba nga teziriiwo wano omanya nataddewo kaddaayi. Nze nga nina envi wano n'emabega. Ng'era ewaka bampita jjajja. Nga bampita jjajja. Ne ku myaka emito. Ku ssomero abaana bampitanga jjajja ne nkugoba nga simanyi kulwana nkuluma bulumi. Nga nkuluma nojja omusaayi ne ndyoka nziruka ne nvaawo. Nguluma balume. Nkugoba emisinde bukakutanda n'ogwa wansi bw'oti. Kubanga nalinga akayiringu bw'eti. Kayiringu mukamanyi. Nga ninga akayiringu bw'eti. Nga nziruka emisinde jo enkutuukako. Nekafujja liweti ne batwala mu ofiisi ne bagamba naye oyo omwana is ever quiet. Kubanga abaana basinga bamuyita jjajja. Naye olaba agobye omwana oyo n'amuluma amuvumi. Era tewali kye bankola bangamba bugambi go omwana ne bamutwala ewa Nansi n'amujjanjaba. We muluma kakafino kawandula eri. Namuluma nzijukira bunyo omwana yagwa ne muluma ku mukono bwenti. Ne nnuma nyoti ne ngenda mu ofiisi nga nkaaba. Busungu ng'olina bungi. Karate kye kyakutwala mu ofiisi ng'okaaba ng'ate gw'olumye munno. Mulumye abadde anvuma nti jjajja. Ate nga ndaba eka gwe tuyita jjajja akutte n'omuggo waati atambula waati. Kutte omuggo. Ate nze ndi kaana kato bampita jjajja saabitegeeranga. Oli kayiringu. Kayiringu kati. Naye nga nayiringise. Omanyi nti naddukanga emisinde mu kisaawe. Naye nga bagenda okutegeera nti mbaddeko nga ntuuse ndi eri number 1. Nga wano mbanji wano nga tebasobola kukulaba obulira muli. Naye nga mpise nga ndi ku kaguwa. Nabakanga omupiira ngambuuka mu bbanga bwetuwe n'engweri ate nga Eva mbeera center. Kubanga mba nina okudifendinga wano mbeera wano ku ringi y'okushootinga wano wembeera ekira kingana kakutedda nga nkamuddiza twazannya bakuguno omulembe baana tebazannye nnyo tetwazannya nga neepena omanye edda abaana ng'ofungiza empale n'ofungiza bwoti neeno n'okafungiza otofaayo oba akabina kali bweru n'olyoka oyawula omugulu bwetwi n'oyawula omulamu bwetwi nga nze mbuuka mukwepena wano twepena bakuguno omulembe baana bazannya tepo tebalina hide and seek. Jindazi twazannya ffe. Kati ozanye ebyo kati ojja obyongeddeyo mu secondary kitono kyongeddeyo mu secondary. Nagenda ddala mu secondary ng'era nze nasomerako obwerere P7 taata wange teyawaayo fees. Senior 1, senior 2, senior 3.
nga nsomera bwerere kuba nali ku ssomero limu kati awo tata wange we yafa ne balyoka bankyusa essomero naye mu lino erira lye nalimu head teacher yali ampeerayo tuition nze nga sisasula fees tata wange ngagula uniform na bitabo. Lwaki nga kwera tuition? Nga ndi talented mu kuyimba nga nyimba nga buli muzannyo nzannya nga buli wamu neeyungawo ng'ate ndi mugezi. Nali mugezi. Ekitone gye kyava emabega kati ojja okula kati wano mu kusomesa wano nga tokyalina exposingira bulungi. Kati nasalawo nga ku ssomero nze wa MDD. Kati we nali wa MDD era nga olina okutraininga abaana intercolors no traininga items ze babawadde ne theme ng'ogendera ku theme n'owandiika no traininga. Kati Lumumba ndi awo waliwo omukyala bamuyita Anet Babiri gagamba waliwo n'ekibiina twandigenze ne twabagenda kuzanya ku Bati Valley. Ngamba ku Bati Valley twandigenze n'olaba emizannyo mmala okulaba emizannyo ne ngamba naye bannange lwaki sigenda ne mbabuuzaako ne ngende manje waliwo omwami nga bamuyita Sendi. Yali muzannyo bamanya ge Katumba Faizo. Katumba Faizo nga nyingira gwe natuukira kuba naye mwebale kuzanya kale naye nange njagala okuzanya nangamba tufunye maama bwe yagamba tufunye maama ne ngamba kiwedde kati ne ngamba olwo baali bazanya muzannyo ki? Baali bazanya omuzannyo yali Zubairi omwana w'aboobwe. Wakati oyogedde Sendi nentegeera nti ayinza wateekwa kubanga yali Zubairi omwana w'aboobwe. Zubairi mwana Sendi ng'alina olugambo. Yali alina olugambo ng'alina engeri gy'adduka ebiseera n'akomawo bannange yakola olugambo mu firimu eyo mu sseru yagikolamu olugambo. Kati olwo oyogedde naye? Njogedde naye nagamba munnaye naye sinze mukulu. Omukulu bamuyita Ahmed Lubowa. Waliwo n'abalala simanyi Babosa Sserunkuma baani. Nze ne mugamba njagala oli Ahmed Lubowa. Yazannya omuzannyo kwana mingi. Era firimu eyo nagigula nenjiddamu emirundi nga 6. Nendaba yazannya nga omuvubuka ono ng'azannya nga muvubuka nnyo bambi nga kato naye nga kazannya bulungi. N'azannya n'endala baali bagiyita ssanyu ly'abakyala. Ngamba njagala kuyingira omwo mwali kubanga bwe namala obbalaba bonna ne bagamba naye wano tuli combined. Ngamba njagala eyo njagala omwo nange ng'obanoonya nabasanga ngamba ndagirira nti bali Katwe ku Kaguji we baali bakuŋŋaanira awo ku Kaguji n'oyingira Katwe awo munda we baali nengendo nensangawo mwami Bukenya n'eddala Ahmed Bukenya Kadunabbi oyo Bukenya Muhammad oyo nasoyanze ebibuuzo kakati nimanyi bwokola otya oli ozanyeko omuntu waba akunyiiziza oyinza kureactinga otya biki nambuuzabuuzaawo ebibuuzo naye era nga mbitta buli kimu nga mbitta kale nali naakayingira mu bbanga ttono ne baseparatinga ne tufuuka Aromatic Entertainment Aromatic Production okusooka Aromatic Production era ffe ne tusigale wa Ahmed Lubowa paka kati nekyuka ne fuuka Aromatic Entertainment era nje nyirizaamu nnyo era nkubuulira alinzija mu kibiina ekyo ali bayagala kunzita naye ng'akugjamu akutwalawa antwalawa ye kaakati naye ng'oba otugjamu oba otutwalawa otunoonyaako otwagaza ki oyagala kututta oyagala tukubya puleesha bannange oyagala kututta emitima gyaffe gyayonooneka dda mirwadde ng'ate ndi ovudde mu Aromatic otugjamu Aromatic obanga atusse otutwalawa tetusobola kuva mu Aromatic Entertainment sebo director CEO tuli tuti fewe tuli tetulina gye tulaga era n'omala ogamba nti Nalongo nkugobye mu Aromatic Entertainment genda sikyakwetaaga nzira bwe nkwegayirira n'enkomba ne ku ttaka n'ogamba nedda genda nzira buzzi kasiddamu kuzanyira mu kibiina kyonna ne bwajja nga asadde akapusi 8 siina kibiina kya kyenyinza kuzanyiramu ssebo mukama wange ne katirukera kudda ku makya ng'ogenda mu kibiina nga bagamba nti Nalongo ali mu kibiina baba banzisi sisobola Nalongo nakadde Madina oba teacher Madde muyite mama Tessa oba mama Chobe yali wano CEO Besta Nursery and Primary School
tubasaba abaana njagala okwebaza mwena abatuwadde abaana mwebale nnyo mwebalire ddala ebisulo weebiri ne bwoba oliwa ng'omwana oyagala ajja asome ng'asula wano omwana ebisulo weebiri birungi nnyo abaana balabika bulungi mubalabyeko ate era ngenda nabbalongera mu vidiyo eziddako mu maaso awo mugenda balaba tukyali ne tica siiniyo eyasookera ddala nti kati mu kamera nti bakugambye nti kamera rolling sound rolling take one action yali siniki baali bagiyita Ssebalamu. owulira otya nga bagambye nti action Olunaku lwe nasooka okuyimirira mu kamera kasita bagamba nti action mu kifo ky'okwogera omutima gwajja enkuba yeeno etonnya omusana bwe gwaka engo ezaalira ku lwazi engo eba ezaala ng'ezaalira ku lwazi kati waliwo ne firimu endala baali bagiyita Zaalwango bankasitinga nga ngenda kubeera maama naye omulundi gwe basooka okuŋŋamba nti action nasooka kusirika bwe nemmira omukka then nentandika kati nzijukira twali tuli Bugerere director yali Faruku n'agamba kati bampadde ba amacha bokka naye bwe nazannya n'agamba munnange ate tonsumbuye nensanyuka mu mutima nensanyuka nnyo nnyo era olweggulo n'awaayo ripooti ewa director CEO Ahmed Lubowa nti bembadde nabo tebansumbuye nnyo nga bwe nabadde nsuubira nensanyuka okuva olwo nengenda mu maaso. Tuli ne Teacher Made naye enkuba eri kutusumbuwa tujja kudda mu part 2 bamta Moro Jordan todduka nkuba katumalo sibula abantu Moro Jordan Kawesa Sweet Out Aromatic Entertainment Made ne Nalongo nange Nalongo nakate Madi ngali muweereza mu Beta Nursery and Primary School Kiramula wa Jomai Estate. Tugenda kudda mu part 2. We love you so much.